Kali, thank you so much for subscribing and keeping up with us. My name is Waswa Emmanuel. Munsubira muli bulungi mujebale koje mukwasaganya. Mwenaje muli mutya obulamu bugamba butya. Hope you guys are fine. Tutambula tunonya mikono gyaffe abakola haso ebeera mboozi y'abannaffe ab'okukyeyo tugibaweereza mwenna. Tugireeta ng'ekyokuyigirako okuyigirako n'otegeera obulamu bwe butambula. We are powered by Beef Organic Access Building, Rubaga Road. Ajja kuba akuyambako mu nsonga z'okujjanjaba genda obugenzo connecting naye omugambe Emma yangambye njonkoleko. Ntambuliddeko ku kizimbe Freeman Fabulous mu kibuga Makati. Agenza okumeetinga omu ku bannammwe bankuba kyeyo eyaliko katenga yafuna ssente naye nga yavako kyeyo najja n'azikolera wano e Kampala. Katulire ku story ye ate tutegeera obulamu butambula butya. Nsanyusa okulabako madamu. Kale so. Oli otya? Alhamdulillah ndi fine. Oli fine. Yeah. Onyongera ku ddoboozi kati ndaboozi oyogeza ddembe bulala. Ndi fine. Okay. Sina buzibu. Kwebale kunyirira. Ngezaako katono. Okay. Amanya go gwani? Amanya gange abasinga bampita Shifa naye nga amanya ge nazaalibwamu ze Namiga Ashura. Namiga. Ashura. Naye nga netuuma Shifa Badly. Shifa Badly. Eri waletuma ku social media? Ndio naletuma ku Facebook just. Okay, Shifa Badly. Ntudde wano wentudde nengera empale nika biki otunda biki? Era ntunda knickers, ntunda vest, ntunda like nights, naye kisinza night kikaki ntunda high waist, nets, busekise bonna mutunda. Muno weta bulingali. Buli mu mwami ondabye? Bavuyite banange baby Kamaso. Oba bumpeerako wano. Just nkulaga ku katini. Kekabaita Kamaso. Ako nkategedde bulungi nnyo. So omukyala Ashura nzire nsinga okumanya obulungi ebale kukola mirimu. Ngezaako. Do you own this shop? Yeah. You yourself? Yeah. It's just wonderful. Owning edduuka lino nga bwe muliraba. Wano we tuli okolera ku kizimbe kyani? Nkolera ku kizimbe kya Freeman. Okay. Yeah. Who gave you the idea okuba n'edduuka bwe liti? Kyali mu kirooto kyange kuba nagenda ku kyeyo ng'ekintutte kukola business nagula poloti. Wagenda ku kyeyo ng'ekikututte kukola business na poloti? Yeah. Wow, it's really wonderful. Kidizaamu ddala amaanyi. Kakati wagenda ddi ku kyeyo? Nagenda yali 2018 gwali gwa 7. 2018 gwa 7. Nenvayo yali 1220 mu mwezi gwe 11 guno gwe tulimu nga 9. Ekitegeeza wano omazeewo omwaka gumu? Yeah, Uganda mazeewo omwaka gumu. Okay. Lwaki bwe wagenda ku kyeyo we wadda tewasalawo kuddayo nga banno? Nanti kati buli omu alina kyayagala naye nze nganze kyali kintutte kugenda kufuna kapito. Okay. Okitegeera. Era nga nina ekigendererwa nti wonna agenda ngenda nfune kapito era ne wendiba ndi wakuddayo ndiddayo nga ngamba nti ngenda kuzimba wano Uganda biba birikoze eki biganye naye nga nali ngenze gamba nti ngenda funa kapito. Wolo genze kugenda kufuna kapito strictly? Yeah. Kapito wamufuna bulungi nnyo nga gwe wali omunonye? Nagezaako omutono kuba mu nsi muno tewali kimala. Kobeera n'akantu nga nekaba katini we kati naye nga kako kakuwa emirembe okusinga okubeera mu kintu ekine nga si kikyo. Okay. Idea ey'okugenda ebweru ogifuna otya? Idea natuula n'endowooza n'embeera gye tuyitamu nga ffe abakyala. Yep. Ekyokubinira ndaddi wange era yeyampa idea bamuyita Abdulwahab. Okay. Yeyampa idea n'omulaba bamuyita Trevor nangamba genda biki nali nganye n'okugenda by the way anko wange oyo nanteekamu nyamaanyi naye olw'okuba nange kenyini nali njagala ne ngamba kankole ki kangende. How was life ku kyeyo? Life si nnungi kuba mu nsi n'oba wano Uganda wabawo olunaku oluba olubulungi ne luba olubi. Abawarabu fine babi ate wabawo ate byetubeera nabyo ng'olaba ate Uganda ate yombi nnyo okitegeera. Abawarabu fine abamu babi
abamu babi abamu si babi naye waliwo ngambye nti waliwo embeera gy'obeeramu ng'olaba te Uganda eri bubi nnyo like nga ki ebiseera ebisinga kati olaba waliwo wana mwana nga yo ogenda okufuna ekyokulya agenda wakukubira boyfriend okitegeera oba agenda kola mirimu gitasaana ogenda kwetunda n'ebirala naye kati obeera eri omanya nti obulamu bwate oyambiddwako mbuuza batya oyambiddwako kubanga kati ono wakuuba nono nakuuba obulamu buba butini naye ate eri ogezaako neweezimba ne ku bwongo so you being at ku kyeyo nga mukola obulamu nga mubutambuza abo lwava e Uganda enteekateeka zo nga tezaali nzibu nnyo watuukira mu family efaanana etya baali beeyisa batya family abawarabu abo ebiseera ebimu gw'omuteekamu kye weetaaga batya omuwarabu w'ogenda n'okeera nti wuno olw'okuba ndi mupya mwezi gumu ogusooka mpalampya ebisenge ate njagala madamu andabe anjagale okitegeera n'okola ebintu by'otalina kukola omuwarabu omuwadde faasi aba agenda kunyiga nanti olina okukola ekyo kyewakujja ng'okola ki kyewatandika nakyo naye ate jjukira obikoze lwakuba nti ndi mugenyi osanyusa kyekinganga wono omusajja wanakeera enkya n'afuna omuwala natandika omukolera kino natandika naye olutuuka nga akasente alaba akagenze nnyo ate tekaza magoba okitegeera nayagala kati ate omwana ayagala okukola ki okuyitamu kati beba abawarabu tugenda ne tukola ensobi ne tuteeka eri ate twagala batwagale n'okola kyotagenda kukola n'okola ekisukkawo ate mu maaso n'okiremererwa n'otandika kukaaba baali bameka mu maka muwali nze abawarabu omukazi yalimu omukyala n'abaana 5 nga gwe balimu omu nga ndimu omu wasetinga trend kyeya mirimu ki gye waganirawo okukola ku ntandikwa nze ŋŋanze nali sirinnya mataala nali sisimula bisenge batya ebisenge nali mbisimula ne gundi neki like nabine bisimula byabwe naye ate nali siwalampa oyimira wansi ngera mulaga nnyo ntya nga newemba ndinya nga mugamba era namugamba munange ekyannemesa kubanga nali namuteekako omukwano kubanga omuwarabu yenna kwoteeka ku mukyalo omukwano n'abaana obeera omaze okitegeera ngera mulaga nnyo ntya nnyo okulinnya ekisenge kumbe obala mubale nga ntya nnyo era nga newaaba ngambye nti wuno ojjayo akantu kano nga mulaga nti mbitya nnyo sisobola kikola so ne mubeerawo ng'obulamu bulungi nga takkaka ku biwalampa naye nti kati nakimulagirawo nti nkitya saamulaga nti oba kino nakimulagirawo nti nkitya era ekintu nga nze nakikola mbeera nja kukikola ki nja kukikola naye ate njagala bamanye abaana leero embeera mu bawarabu ebeera nnungi enki ebeera mbi bakutabukirangako naawe maama bantabukirako nnyo nenkyuka nenjagala n'okudda Uganda naye nenguma like wali okoze ekyo okutuuka okuvaamu ne baga ashura nedda nali mpeza emyezi gyali 8 kati nno omwana ng'ajja nga ntawaanya ngolola omwana ajjawo ebintu byengololera nenkwata mwana ne musitwa omutwale wa mama we kati nze sessaamanya jukira yali tannaba kuŋŋamba myezi ng'egyo abeera tannaba kugamba bintu byonna bya famire olw'ensonga byatakola ki kyesama nti oba omwana yali mulwadde ng'afunamu ebintu ebijja ne bimukuba oba ne bikola ki omukazi n'ayomba naŋŋamba wonoogira nja kutta biki kati waliwo abaana ye wakiwulira omuwarabu ebiseera ebisinga waaba atabuse atabuka mu ssaawa ntono azikira mangu okitegeera ayimuka mangu naye azikira mangu n'ayogera bingi n'ensirika n'entambula n'engenda mu ruumu yange kati olwamala enkeera nange ne mbatabukira ng'olwo bagamba ki siyomba wabula nakaaba amazige oba nakuwa omulanga nembeera nga sibanyega okumala wiiki nnamba ne batya
kati natandika okuneegira nti uno tugende kale nkugulire kino tugende mu woteeri biki nga wenjija mubuuza nenkola ebyange nga wenjija mubuuza nenkola ebyange okitegeera kati nga nange njagala musimbire ku musingi omuti ogwo gwennyini ogw'obugumu nga sigambye nti uno kubanga omwarabu wogena okeera enkya n'omugamba nzira ku woofiisi ku woofiisi bagenda kukuzza okitegeera kati we bakuzza kitegeeza kaba kakoze eki naye wali abeera atyamu agamba wanagenda ku woofiisi ayinza obutakola ki akitegeeza abeera akweguye nga tonna bakudda ku woofiisi kati naye nga yatabuka n'ayogera bingi naye naguma nensirika nensalawo ate nga sina gwe nagamba ekyokubi n'abawala ebiseera ebisinga by'ensobi gye tukola tunyumiza mikwano gyaffe abaana abamu beesoma nnyo nze owanga mpisa waati nze owanga mpisa waati nze owanga akola kino okitegeera nga ate si bituufu kati oli abeera erinze lumpisibwa bubi biki kati ujjukira we najja Emma nenkugamba Emma bosi wange yaŋŋambye kino nakino ojja kumpa amagezi amabi okitegeera oba amalungi naye ng'ebiseera ebisinga twewa mabi oba twewa mafu mwagala okulaga amaanyi twagala olaga amaanyi kati nze nayeekuumanga nnyo naye nga soogera byange era kyovudde abambi yali eyanjagala nnyo ne kati era namugamba nzirayo naye ne kati era tunyumye naŋŋamba oli otya naŋŋamba nti biki okitegeera amidist mu kwagala emu kubiraga nti omuntu akwagala kwekeera ku makya n'akusasula bulungi okeera ku makya ayinza okuba sente zange saazifunanga bulungi naye nze namubala ntya kati we natuukanga mmanja emyezi gyali 7 kati nengezaako neŋŋamba omukazi ono mukoze ntya emyezi 7 gye mubanja anampa sente tata wange ebiseera ebyo kale bambi Katonda amusonyiwe ebyamusobako yafa nga nkomyewo e Uganda ne mugamba nkwegayiridde nsaba kunnyamba naye nga nnimba nga nteekawo kibuuzo asobole okukola ki okunsasula kubanga bwe nnaayomba okitegeera ajja funa obuki oba tujja funa obutakkaanya okitegeera nga nina okulekawo eyo gundi ogwo omukwano ogukoze eki oguliwo nga nina kusala magezi bannange kati miliyoni 13 nambuuza miliyoni 13 gira gikozesa ki ne mugamba olw'ensonga ennyumba ya tatange bagitwala mu bbanka tatange engeri gyali omulwadde ennyumba yagisiga muki mu banka naye mama shiwaga nsaba kunye Katonda asonyiwe okwogera erinnya lye kuba tebagala boogera ku linnya lyabwe kuba buno obucrips butambula mukwano nsaba kunnyamba ontaase nsobola okusindika ki nabuuza nga ddi kati nabala nti wuno mbawa weeks meka okitegeera omuntu abere nga anoonyeza ssente zo nga sigamba nti nkugamba enkya oba kwosa nkya z'omusaba ozibanja oba nga nzibanja naye nga nali mmanja emyezi gyali 7 bwe bukadde nga 7 oba 6 n'ekintu mukadde 6 oba neezigwamu kati ngambaze no naye tegyali 7 gyokka kyaka gyali nga 9 ng'olanda kusasula nga tansasula naye nga nkola nga tesimulaga buzibu nga mulaga naye lw'okuba nze nali mbeera mutagetinga tewalinawo ku bantu boolabirye no Kampala bali bitaga sente nanti kati zino ze bampanga jjukira ne Uganda eno yennyini abantu betusindikira ssente abamu okitegeera osanga bazikozeseza okitegeera bakuwangayo kaawo bampangayo nemabega ze bakola ki ze bampanga zempeerezaako kuba nali nina ebyo ebiseera nali ndi muto kuba nagenda okukola bana emyaka gyali 19 nali muto nali 19 kuba mwana nga yali wa myaka 2 kati ne mugamba munnange nsaba kunnyamba ntaasa simanyi kyengenda kukola ki simanyi kyengenda kukola naye nyamba tatange bagenda tugoba mu nnyumba kati tatange yaŋŋambye ndeeteyo miliyoni 13 nafune n'abalala bamuyakole ki bamuyambeko omanyi tata wange mulwadde amaze ebbanga ki bingi byo omusomerawo naŋŋamba naye kati tugenda kukola tutya ne mugamba mu weeks meka naye nze nalaba
nga wabulayo ennaku 2 baanoonya ekiyitibwa ssente naye nga tebaali balina ssente naye baanoonya ekiyitibwa ki ssente nga zibabuze simanyi oba nga babuzaabuza nga babuza naye lw'okuba kali ke nateekawo mukama nanyamba ne bazimpa olunaku lwe lwatuka kati naŋŋamba naye ashuura ate waayisindise zonna ssente olw'ensonga abantu b'e Uganda manya abantu bonna asiba ku ssente bikingera ng'omuntu wanaakubulira namugamba oli taata wange so wakola ki nanga kati gwe kakiko weekolerawo namugamba munange oli taata wange so wamuvaamu kati nze we muvaamu ana naakola ki anaabeerawo kati nanoonya ssente nazikola ki nga wayisewo myezi emeka naye kati singa naye kandaga nengenda ku ofiisi byali badde bikola ki byali biwanvu ekisooka nali sinaba kumala bbanga ddene awo nali mu mwaka gumu sente olwazikuwa kwongeramu nemyezi gy'omu maaso yampaze mu banja zokka nze ke nali mbala funa bulungi nnyo emyezi egy'omusanvu oba 7 oba 8 gye nali mu banja gye gyokka gye yakola ki gyeyasigala mutegeragana bulungi era twasigala tunyumya nanti kati gundi ango gye najjiramu nga bwetyo yakufera ate nga omuntu asobola okumpa nga tetufunye butakkaanya nze kye nali nfa kati mbuuza wane Kampala sente zo zitambulidde nga mikono gyani sente ezimu nze kye nakola sente ezimu zatambulirako mikono gya sijja kulimba waliwo step daddy wange ne zibeerako awo ezimu nezeesigaliza kubanga nga kyobala oyinza okukomawo wano nga tewali eki yadde 10 sigamba nti tata wange yali asobola okukikola no naye tomanya ebbanga lyomaze ku kyeyo kati ogwasembayo era nali nvayo eri ku kyeyo nga nkomawo Uganda nali bampa sente nga njija naye era nakola magezi nze nalima obutungulu ewaka nabakolera nga buli kimu ekirungi nabasanyusa nembalaga omukwano mu kaseera akasembayo nga mmanyi ki ekikola ki kubanga mmanyi tebaali basasuzi abawalabu abo kambuze ekibuuzo ebbanga lomaze ku kyeyo nsobi ki ezo zolabye baana bawala banno zogamba nti these are common mistakes abantu zebakola ezibalemeseza obulamu ku kyeyo okubeera awo kaŋŋambe nti oli ne mukamawo n'obeera ng'ali ow'amagye okitegeera omuwarabu tayagala omuntu munyiiva ate tayagala omuntu asekaaseka ky'olina okukola kiri ekintu kimu omugenyi wajja nga wonoobeera wano e Uganda musanyukire mulage abawarabu ekintu ekyo bakyagala nnyo okuwerekominga omuntu we ekyokubiri baagala nnyo oba ekyokubiri simanyi wenina kyogera omukazi abeera ayagala nnyo n'abeera nga buli kimuwe obeera open gyali nga tomubikkiriza naye kati wabaawo abawala nga abamu nti uno mama simanya biki kati kyolina okola omusajja era enkya n'akubuuza n'owotamuddamu kubanga mu bawarabu omusajja si yafuga omukazi yafuga ewaka wow that's nice kati osalawo okudda e Kampala tulina client okay tukyali ku wasa YouTube channel Trust Media Uganda n'omukyala Ashura eyali yekolera emirimu w'eggwanga ne kati nadda e Kampala n'afuuka omusuubuzi so osalawo okudda e Kampala nga sente ze zigenda okukola emirimu gino zirinawo nali nzirina waddira mu kaseera ka covid nkakasa nadda mu gwa 11 covid yayitaliiwo weyali waali naye nga akendedde amateeka gakendedde nga twakava mu first phase so otandika project eyo ne sente mmeka era wasookera side ki natandika ne miliyoni zaalinga 8 okutandikawo ekintu kino kubanga batya nateekamu like nga omanyi this project teekamu ogula ebintu okutandika kutwala nnyo sente kubanga buli kimu kiba kipya rent byonna era natukira mu kaseera ka license wanjukira January nali simanyi nnyo bya license nakaaba nokaaba no nga si kunziba naye nga ndaba edduuka lyange
yange bagenda diggala Okay. ate nga siinawo akaseera ssente. Yes. Engeri embeera gye natandikiramu okukola nga si nnungi. Okay. Kati ne baagala okuggala edduuka yange n'enkaaba. Aba license. Luddawa. Nali wali mu Totala. Wali ku Totala Business Center. Yeah. Okay. Kati nakaabo mukazi nakambuwala. Kalawo kati jukira. Nali kale mmanyi business. Naye nga akaseera ko nali siina. Kati nganda ate we baggala edduuka yange bakati ekintu kyonna kituuka ku business yange eno. Okay. Mpulira bubi. Kuba babanga abakutte ku nze. Okay. Okitegeera. Mpulira. Kati nze ebyokwogera byannema bagamba nti siina ki. Nakaaba bukaabi. Omukazi nakwata ebitu n'abijjayo olwama manager w'ekizimbe ekya Totala n'amwegayirira. Bwe yamwegayirira n'amugamba bambi muyambe. Namugamba ssente ngenda zikola ki ngenda zisasula naye nsaba mungumiikirize. Naye essaawa eno siina ki siina ssente naye nakaaba sigenda kyerabira. Kati wayiga okuyiriba n'aba KCC ennaku zino? Nze KCC tenkwatako olw'ensonga ndi mu dduuka. Aba license bo kati mwatandika okutegeragana bwe bajja nga tolina wakasiina? Naye lwakuba munange olumu munaye batukwata ne bakusiba edduuka ng'ate munaye tuba tetulina ssente. Bakuba kati bo balowooza nti tuba ne ssente. Abasuubuzi mulina ssente? Tuzirina naye kisinziira. Ebiseera bya COVID tewali muntu gwebikoze eki? Gwe bitakosezza? Tewali gwe bitakosezza. Nengera nina Biva Organic Access Building Lubaga Road 075-264-24-27. Nengera ebika by'empale by'enjawulo ono yali nkuba kyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia. Abasinga bajjawo ne baagala okuddayo ebweru gwe wasalawo n'osigala? Nasalawo n'esigala olw'ensonga nali njagala kugenda kunoonya kapito era nagumira embeera yonna. Abantu bagamba Uganda eyokya, kituufu eyokya? Kituufu. Eyokya etya? Gwe ng'omusuubuzi agirimu? Uganda eno teyali badde mbi naye ebizimbe bya bbeeyi. Watandikira ku Totala lwaki wavaayo? Totala ekyanjijayo mu biseera bya karantiini. Akasente kaagaana nga beetaaga kale ssente. COVID nga yatabukaawo bintu byayononeka. Kitegeera jjukira tubadde waka tetukola ki? Temukola? Tetukola. Mpulira. Nensalawo nsooke nveewo kale waliwo nali obuzibu ndi mu mukono gwa kubiri teryali lyange nti nali ejjira wa Drake. Totala ya Drake? Ya Drake. Kibaita omukono ogwokubiri kyeki? Okusabrentinga ku muntu. Okubeera nga si gwe agenze mu ofisi ne wejjirayo edduuka naye ono n'akupangisa kati nze nga we naagula edduuka goodwill then ne ndipangisa omuntu. Babikola nnyo mu kibuga buno? Buli wamu weekiri. Omukono ogwokubiri gwa bbeeyi nnyo okusinga ogusooka? Guba gwa bbeeyi mukwano. So embeera etabuka etyo tukuga nti kanfulume Totala eno? Embeera kale yaliwo. Oyo yali mu mukono ogwokubiri yali ayagala kukozesaawo. Ng'ate maze okusasula nesalawo nveewo nefuna ewalala. Olwosani yagibala? Nze nagibala. N'ogimira? Ate sirina kyakikolera kuba naye nina osasula ssente ziri okujja mu bizinensi yange. Then nsobola okugenda ewalala. Olabika okuba omuwala omuto tosukka myaka 22? Era abanza 1998 nina emyaka 22. Bankuba kyeyo bangi nnyo buli ajjamu nayagala addeyo ebweru. Bajja ne babeera emyezi 3 ne badduka ne bagenda. Nanti kati ebiseera ebisinga abawala abasinga bagenda nga tebalina bigendererwa. Ekyokubiri bafuna nnyo abasajja oba abayaaye aboku Facebook kuba nina ne gwe nawulidde. Sigamba nti nabiwudde ku social media. Yakeera enkya n'agenda ku kyeyo omuvubuka n'amukwanira ku kyeyo kitegeera bwe yamukwana bano aba Facebook yekye yakola nga omukomerawo nga afuna muvubuka batandika genda out batandika kukola kyo kitegeera kweyagala kuliisa musajja bya bbeeyi nga olw'okuba yali talina kiruubirira naye bunze nganze mbadde nsaba buli muwala agenda ku kyeyo wali badde ogenda ng'olina target. Buli muwala wali badde ogenda ng'olina target ng'ogamba nti uno ngenda ku kyeyo naye ngenda kukolayo ki. Wow, that's really nice. In Emboozi, it's an inspiring story. Ono nkuba kyeyo oba mwita bakadaama naye kati yafuuka manager yafuuka CEO. Edduuka bayita linnya ki eriryo? Edduuka tewalituuma linnya? Alituuma. Naye nga ali ku room number eriki? Room number
wabula nkubuulire ngina kubibuuza yonna wabula ndi opposite ham oli opposite ham kyotegeera olina okuba nga baliro kati olw'ensonga wano saakamalawo bbanga ddene oli mu bbanga ki myezi ebiri gigenda mu esatu ekikugu kya bena oli opposite kati waliwo nali mmanyi ku 2BC ya naye kati wano oba tebannabateerawo nnyo ali opposite ham njagala as we are moving on ogenda kunjirayo ku mpale tulabeko katono ku mpale z'otunda ez'abakyala ombuulire eneekola bweti eneekola bweti mmanye mpale kye naagabira mukyala wange wakitegedde nampale kyesinga otambula tulina biva organic yasasulira bino byonna Dr. Biva Senjobe Richard n'abikwasaganya kati kawadde ku mpale mu nkuba kyeyo z'atunda bankuba kye yabalaze muyinza okugula nga mugenda oba nga mukomyewo oba miranje bwe mwagala okugabira kitegeeza buli nkuba kyeyo ojja basomera ku namba ey'essimu abagala ku mpale soko gisome katini enamba yange eri 0709 okay 48 99 40 0709 48 99 40 kakati njagala ondageko ku bika by'empale by'otunda zibayita Knicker wangamba nti nkulage ku bika by'ebintu by'entunda kuba situna Knicker aha kati kino ki eno bagiyita Vest Harrison yeah zirina ebika eyanjawulo ki eno nnungi erina quite ennungi okay by the way neno vest erina quite ennungi kino zaffe abavubuka abavubuka naye abasinga abamu bambala undershirt bwe bushati obutono bwo tebakyambala vest aya bazivaako dda mbu bazeesonyiwa kati awo ntegeddewo kati kano ate kano ke bayita batya kamwami ndi wano kano waliwo kano kenjagala olabako buno obugoye buno bulaba buno bumwami ndi wano jangu ondabe waliwo kano oba nkajjeyo kajjeyo kati nnyo tukalabeko nange nketegereze manye kikyengenda okugaba waliwo kano otyo kano oba nkyogere ntya tujonnyole kubanga laba kati kano kayambako omukyala oba omwami banange kale abaami baffe tulina bambalira buno olw'ensonga ofune apatayiti abasajja bakakati banaye temukyakola nawe otakola naye ngamba bavubuka kati ebiseera ebisinga naye omusajja bannange talina kusanga mu bigoye byewasiibyemu gomesi twazidiba nange olwanyambala biwanvu ebikoma ku magulu naye ate wembeera n'omwami wange banange artist nyambako nengezako neŋŋamba omukwano nsanga wano kaliwo agasinga okuba ak'omutawaana waliwo kensinga okulaba aka red wano kano waliwo kano kano nakalabye kano kekasinga kuba ak'omutawaana tekayirika wabula ze fashion kuba kalina bufashion bungi kugirako adange kabandetire ku mpale ndabeko kubanga kiri wano kikabuka lyotyo kimala tunuze wali gwe wajja tulagawo kano ke kakyasinza obulungi kunze kalungi ensonga zonna ziri bwebezi nanti kati era appetizer wangi appetizer anange mwekiro si mwenda inikesi obaolewa ogaba kakyaye talina kuba mu biganduula no kyaye abavubu balina munywera mu buno obugoye at least nga watunulayo limu nagaba nange obwana bwe bakaddi omanye abasajja ennaku zino bakuba n'abaana empi olwaki bagende beebake okay then this is nice then ebirala waliwo ebika bya Knickers byentera okulaba ebika bya Knickers ze bayita nnyonnyolamuko kika ku kika briefly tujja bitunuzaamu kaawo osongako waliwo ku Knicker gye bayita waliwo Knickers zino ze bayita Knickers nets oba nzijjemu jamukemu ndabeko nange munaagula mukyala munnaffe enkuba kyeyo yatutuusaako bino ndwawo okuzikwatako kanjikwateko leero nange naye mmeka z'oyambula olunaku waliwo eno Knicker bambi ya neeti nungi oyinza okujja ng'ojagalirako akaleega banange kiba kisufu nno omusajja awo ne baba bamukopi batya osanga kuolwo munnange kaddamu akatima nakuwaayo ekyetaano
Mama abasajja bakakatikati bakukwata bukwasi tebakyagaba. Kati mbuuzaamu buli Knicker wano eri wano gye ndaba Erina erinnya. N'obudde bajambala? Waliwo kati bamama kikaaba nga munnange ensi ye yagivaako kati myaka nga nakati okimanyi abakazi b'emyaka na be bakyatusinze ne laavu. Okakasa kyova abavuka aba babetanidde nnyo be batusinga kati omukwano kubanga kati ye abeera atomedde aba agenze ku asuludu agenze kwani kati wafuna akavubuka abeera atandika kakwatanga ka bebi kati buli kimu abeera alina okigula buli kimu aba alina okinoonyereza wogeze n'ogyogera ennyanya akangira eno saiti zezino eziri eno zezino ze bayita empale za cotton zeziriwa Knicker za cotton nnyingi. Lwaki abantu bazaagala nnyo? Knicker ya cotton nnungi kubanga eri health by the way. Ne waba mu ddwaliro bakugamba nnyingi. Mbalageko. Tuli ku nsonga za kwetegereza mirimu tutambuliddeko leero mu basuubuzi eno bagita Knicker ya cotton. Ono cotton. Yes. Ono laba aba pure cotton. Pure cotton. Yeah. Bawete okutandikira wano aba cotton. Yes. Then eno yonna aba cotton. Kati ne banga Knicker cotton omutuufu aba wano tabe eno okitegeera obuzibu buva wano. Kankwatemu nagenda ozikwatamu era nokuba kuzitowa eyebeera yanjawulo kubanji ulya Knicker ezitowa kiro emu n'ekitundu kituufu. Okay, then naye nga abawala abato baganye Knicker za high west zeziriwa Knicker za high west nsankeza kweyo Knicker eri wabweru weereza Knicker gwe tulabeko Knicker ya high west kati ene eyamba omukazi alina olubuto olunene bana balina embuto eziyikayika kati ene empale ejjukira ekwata paka mu kiwata eno ekwata ate nyumu ekitegedde zezino ze bambala omusanga ku street ng'amemye ng'alina akawato so baba kumakyagenda ozuukuka nga luyikayika luti si fonna ze bayita high west yego bayita high west so tobiseera nnyo ebintu wabula kale kisinzira high west mungi gwe nnina okitegeera no high west gata okitegeera naye nga waliwo Knicker ya high west nga just kunyuma waliwo high west nga yekola ekintu nga kitufu high west nga yagata niwabeerawo seamless niwabeerawo stretching pants waliwo entera obeerako mu kiraabu edda tera okulaba obwana nga bwambala Knicker buli mu kiraabu basinga kwambala zina abasinga webanga Knicker eyo n'ogyambala n'ogenda paka ku street n'otambula abawala bazambala otyo bazambala baani abasinga okugulako ebintu bino basajja bano abasajja abamu naye bagulira abakazi baabwe era gweobeereyo nga tebagulira noba bonono bwomugamba ekyannomeza kutangulira Knicker kati nganze emaze okugamba nti njagala ngulire mukyala wange Knicker nkugamba ntya nsongamba bugambe nti yenkana waati gonomanya nze mumanya size ye ko ngamba nti yenkana waati tezina bulombo batugamba ng'omusajja agaba Knicker bamukyawakyawa ate banaye nyongera kwagala bwereta Knicker banange nyongera kwagala akakomo kange sikayina kankayina kana akakomo bakampa bwe naye maama nkagala nnyo kitegeeza ngenda kusuubulanga Knicker ngende nga ngabako omukono gujja kweyongera bagenda kutta kubanga najja kuba kwagala nnyo ate ono agambe banange bakyedansi kyange bakintwalako anyway buli mulimu gwina ebizibu ebigulemu ng'omuwala omuto how do you manage this at a very small age noba ng'olina project yenkana wano olina ate ng'okyali muto banange simanyi we nnina kyogera naye nga tebiba byangu kubanga ekisooka ababbi batuba banange bada neze ennaku eziwedde bansiba naye nebaza Katonda tagenze nzizazaawo nga bakubba kimaali bamenye nga babba bintu byennyini nga kasitoma ayimirirawo naŋŋamba njagala kino kyo yajjayo birala oba batyo
that's another big problem nyemusinza okusanga. Yeah. Okay. Nekyokubiri rent. Banange bayisalidde room ya mmeka? Ya miliyoni emu emitwalo abiri. Kamu abiri? Feyiwa kamu abiri kasula myezi ena oba etaano? Mwaka. Myezi etaano. Myezi etaano. Business. Yeah, nanti kisinziira kubanga Kampala bagiseera nnyo. Okay. Balowooza nti tufuna nnyo naye ate tukolera nnyo ba landlord. Bwe buzibu bwe tulina. Okay. Naye nga byali badde biri mu ssente oba byali badde mu ssente naye amaduuka ga bbeeyi n'emisoso gye tulina. Otunda nnyo ne bazitwala nnyo. Tetutunda nnyo naye ate bazitwala nnyo kubanga kati ogenda n'otunuulira income tax n'otunuulira license n'otunuulira kasasiro okitegeera. Omuntu ayinza okuwulira ng'oyogera ebigambo bino n'agamba nti wasoma nnyo. Wasoma kuma mu meka? Nakoma mu S1. Oli sinyano product. Otunda bino gwe musuubuzi w'amaanyi mu kibuga kati. Siri w'amaanyi naye ngezaako akatono. Banange ono yali nkuba kyosagala mukyerabire okuva e Saudi Arabia. Laba ebintu byasobodde okuba nga owninga. This is an inspiration eri abaana bonna abalowooza nti okudda ebweru ye solution. Bajja muno nese ne balema batya Uganda bagamba data wa bbeeyi. Data wa bbeeyi kati g'otunuulidde data nti wa bbeeyi naye ate totunuulidde bulamu bwo. Bukendeera. Fine, nze nganze omwana omuwala kye nali badde nkusaba ne bizinensi fine tugyagala kwanza nkirimu ekya bizinensi naye woba ogenze ebweru genda ogule porotiyo ettaka terivunda oba ng'osobodde teekawo akayumba nakitegeera then onoonye plan B. Obulamu butambule. That's really wonderful. Kubanga n'otunoonye ennyo tetukola ki setetekkuta. Toza tosobola. Webale kwekomera ku mutindo kikola tukusigala ng'oli wa brown ate nga ndi wa black. Sikozesa kizigo naye bana obugamu bulaba tekuliko kakonye tebulinga bugonja tekuli kagonja ngalo njeru ngezange otyo siri wa kizigo. Yeah. So any tip about your life nga okubeera nosigala ngo kimaintaininga olya bulungi onywa bulungi okola otya? Ndya bulungi era nywa weziba zibuze alhamdulillah yanza nyine yanzege mbayise bannange muna wa customer bagera kujja muna mbayise muna nayo najyo muli. Okay. Naye nga bakuba kyebukole bakole kubanga tewali mbeera ya luberera ekyo kyolimu ojja kivuunuka ate tewali muwarabu ali 100% nga mulungi tebakulimba. Emboozi yeeyo banne mubeere bulungi mweraba.